kya mukisa nnyo kubanga okyali naffe era ng'okyatambula naffe akatusuubire nti bwakedde bulungi era nga nawe wooli oli bulungi. Kigenda gitya gitambula gitya? Lunaku nno lwa mukaaga ennaku z'omwezi ziri 30 mwezi gwa kusatu mwaka 2024. Yassa bannange mukuliko ekisiibo naye nga bwe tuli nnyo tukyatambula wamu era nga nkwaniza nate ku NCK-TV webale kubanga oli naffe webale kutambula naffe naye nga amawulire agaliwo essaawa yakakataga akagwagesobola okubanga nkugamba agatali malungi, mawulire si malungi n'akamu. Tulaba nti Humphrey Mayanja ono nga ye mutabani wa Mayanja omukulu, ye mutabani wa Mayanja omukulu era nga ye brother wa Chameleon omukulu. Ono nno yawangalirako nnyo emitala wa Mayanja era abasinga obungi bayinza okuba nga tebamutegeera naye waliwo abamutegeera nekyensobola okugamba nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tusaba Mukama Katonda agumye ab'eŋŋanda ab'emikwano effamire yonna saako n'abo bonna ababadde abamanyi era nitweyongera n'okuba nga tusaba nti Mukama Katonda amuwe ekiwummulo ekirungi. Humphrey Mayanja abamumanyi bamwogerako ng'omusajja abadde omulungi era ng'omusajja abadde nga takusanga nga obonaabona ng'ayinamu n'atakuyamba. Naye kyemanyi nti ebbanga libadde lirudde nga tawanyizibwa ekirwadde kya kkookolo. Mayanja ono oba Humphrey ebbanga libadde lyekulungudde ng'atawanyizibwa ekirwadde kya kkookolo era nategeerako amawulire gano nga ali eyo emitala wa Mayanja nga bagamba embeera ye si nnungi. Tembeera ye si nnungi yeetaaga kuba ng'akola ki? Naye amawulire gendaba galaga nti ate afiiridde mulago awo siri sure nnyo naye nga bambi oyo ye mukulu w'aba Palaso oba Pius Mayanja n'omukulu Joseph Mayanja oba Jose Chameleon oyo abadde brother waawe omukulu naye ebyembi bw'atyo munnange Mukama asobodde okuba nga akola ki? Asobodde okuba nga amutwala oba asobodde okuba nga amuyita mu kaseera nga kano akazibu bwe kati. Naye bw'atyo bweyagadde tugamba nti Mukama yagaba ate era yajjawo nti munnange bw'aba yasazeewo nti obudde bwo butuuse toyina ngeri gy'osobola okuba nga ate okizzaamu emabega. Bagamba nti ku nsi kuno tuliko for a season, for a minute, for a second, for a week, for a month, nti obudde bwo bwe butuuka munnange era buba butuuse. Naye nga mawulire mabi nnyo eyo Mayanja famire essaawa yakakati ge tubadde twakafuna naye nga ekirwadde kyekyo kye mbagambye nti abadde atawanyizibwa nnyo ekirwadde kya kkookolo era bw'oba mujjukirako ebiseera ebyo bagambira nti Chameleon mulwadde nti ali ebweru biki amawulire gayitawo nnyo ne bagamba nti nti oyo Chameleon alina kyabala oba atega kabadi nti omuntu gwe tumanyi omulwadde ye brother waabwe omukulu Humphrey nti oyo gwe tumanyi ye mulwadde nti either nti Chameleon alina kyayisaawo oba abantu netuuka okugamba nti ayina sho gy'ayina nti ayinza okuba ayina akaabala naye by then era Humphrey yali mulwadde. So aludde ekirwadde kino nga kimubala embiriizi nga bw'omanyi nti bambi kitwala ssente essaawa yonna okuba nga bagezaako okuba nga bakola ki? Bajjanjaba ate bambi obuzibu obuliwo nti at times tugenda okukitegeera ng'ate obulwadde bwagenda wala ng'omuntu kwegamba nga tebasobola kuba nga ate bamukolako n'atereera. So ekibeerawo kiba nti kiba kyakubayinga nga time wekityo naye mawulire si malungi bambi era mawulire mabi nnyo eri Mayanja famire si birungi naye tubasabirako nti Mukama abayambe mu makati nga bingi nnyo ebyetoloola mu makatikati g'ebizibu ebingi ebyetoloola n'ebigambo ebiyitiŋŋana byetukwala bye Daniela nga yeeyongera okuba nga ate ayabye ebyama byabadde yasirikira ebbanga ddene. Simanyi kyo kyamutawudde naye simanyi naye oba kye kyamutabudde okuba nga ate kati atandise okuba nga ajjayo ne bwino gwe yali yasirikira ebbanga liri. Simanyi oba aliwo ate yamwogeddeko
mu famire omwo oba waliwo ate eyamusosonkereza naye kati atandise okuba nga abaddiza fire buli kaseera oba oli apostinze kino so mu mbeera eyo yonna yonna nga byonna bigenda mu maaso ate bambi bafunye ekizibu ekikangabwa eky'amaanyi ekya muganda waabwe omukulu era nga kyenategeddeko nti ye mutabani omukulu oba ye omwana omukulu naye kyenategeddeko nti ono ye mukulu w'abali ba Palaso ba Chameleon ba Wizo ono Humphrey ye mukulu waabwe so mawulire bambi ganako nnyo si malungi ddala naye katuyongere okuba nga tubateeka mu ssaala tuyongere okuba nga tubasabira anti munange mukama yagaba era yajjawo so bambi wewe batyo Easter tegenda kubanga ebagendera bulungi manyi Easter eno oba ennaku zonna enkulu zinyumanga ne bw'obanga mu nnyumba temuyinaamu kyakulya naye nga mwena we muli balamu lunaku luyinza okuba nga lubatambulira bwewaawo muyinza okunyumyamu ne musekamu ne mumwenyaamu mu mbeera yonna kasa mubeera nga temuli mulwadde temuli ki naye bambi kati mu mbeera eno ne mubeera nga muyina ebyenkana ki nga buli kimu weekiri naye nga muntu wammwe abavudde ku maaso temusobola kubanga musanyuka era obulamu tebusobola kusigala kyekimu so mweyongera okuba nga musabira Mayanja famire kubanga ebintu si birungi bambi era si birungi ddala essaawa eno okubanga bafiiriddwako omwagalwa waabwe kubanga bafiiriddwako omulungi waabwe ate nga olaba abantu bakuba tooki mu bulamu bwa Jose Chameleon nti nabo tebweyagaza era bagamba nti oba oliyaawo oba alina ebiragalalagala byakozesa oba bulwadde nti mu butuufu naye tanaba kubanga ate atereera okubanga alabika obulungi nga Chameleon star gwe tumanyi tumusuubira nti okubanga alabika bulungi nnyo kubanga ye star yakikuba era oyogera Chameleon abantu bamumanyi amawanga ag'enjawulo bagamba bamukubamu ebituli bamukubamu tooki bagamba nti nedda waliwo ekitatambula bulungi waliwo ekitagenda bulungi mu bulamu bwe oba nti oba endya etali nnungi so naye nga tusaba nnyo ti Mukama Katonda bambi yeyongera okuba nga agumya the Mayanja family at this trying moment kubanga si birungi n'akamu era akeddagala yes nkugamba kimu nti mukwano gwange oli ku NCK TV webale kubanga oli naffe webale kutambula naffe gwetana subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna butereevu ffe tulinya amawulire tujja kubanga tugakuwera nga tujja kubanga tugakutuusaako naye bambi mawulire mabi nnyo nnyini ddala era kitalo nnyo era kitalo ddala tusaba Mukama Katonda nti omwoyo gw'omugenzi abenga aguwa ekiwumulo ekirungi abenga agulamula ekisa n'okumusonyiwa byonna ebyamusobako tukyali wamu era nga mbagamba nti tujja kuba nga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nnyo gwetana subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking munnange ebisigadde butereevu tujja kuba nga tukomawo tutambule wamu musigale na